Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Nze Segawa Murshid. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Daudi Mugema. Daudi Mugema ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero munnange afudde. Ono afudde amaze ebbanga ddene nnyo ng'atawaanyizibwa obulwadde. Era nga buno obulwadde ekyamazima baamutwazaako n'ebweru w'eggwanga okusobola okulaba nga afuna obujjanjabi obusingako, naye embeera mugana wange neeyongera okubeera nga ejjuka. Bw'obanga otunulya okugulu kwe kubadde nga kunene nga yeebuuza ddogo oba waliwo ekiwuka kyonna oba ka virus agenda maaso okuba nga kamulumbagana, naye nga musajja wattu ensimbi talina bulungi era nga asaka wano ne wali. Tujjukira ne Road Mayor Erias Lukwago yagenda maaso n'okuba nga ono amukwatizaako newankubadde era byasigala biganye. Katuukidde olunaku olwaleero ono amawulire gageze okubeera gafuluma ne galaga nti nno eyo mu district ey'eggulu gye yabadde ageze okusobola okulaba nga asikaganamu muganda wange Chief Coordinator owa Operation Wealth Creation Caleb Akandwanaho oba gwe tumanyi nga Sare Musare teyasobodde. Kibi nnyo, kibi ddala. Ono omu ku buyimba obwamufuula ow'ettutumu ennyo ke kayimba Katonda w'abanaku. Katonda w'abanaku, akayimba ako kakwata ku mitima gy'abantu bangi nnyo nnyini ddala, naye nga bw'omanyi munnange ebyensi, ono naye olugendo lwe lukomyawo. Kale katusabe omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Alien Skin oluvannyuma lw'okubeera nga muganda wange ensonga ez'enjawulo akyazikutte n'amaanyi. Abadde akyali ku ky'omukyala, omukyala agamba omusajja tatulabirira, omusajja ankuba n'ebirala, naye nga bw'omanyi embeera bw'ebeera ono asobodde okubeera nga afuna ku ssanyu. Ekibiina ekipya ekya Democratic Front ekikulemberwa muganda wange ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga bamugambye ssebo ojjukira eri endagaano gye twakola. Eyo endagaano twali serious nnyo, komawo tugende maaso n'okuba nga buli kimu tukikwasaganya, era ono bamufudde Chief Mobilizer. Kiraga nti akasente kandibanga ssaawa yonna kagenda kubeera nga kayingirawo, kubanga kino ekibiina kiteekateeka okubeera nga kironkingibwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi 27 guno gwe tulimu. Kati baneeno bagambye tujja kubeera nga tulinda katugenda maaso okuba nga tubanjulira enteekateeka namutaayika gye tulina, era nga ye muyimbi Patrick Murwana wasobodde okubeera nga balaga ensi ne bagamba ono ajja sobola okulaba nga atukungira abavubuka bonna mu ghetto kusobola okulaba nga badda ku mulamwa. Naye obutuukidde olunaku olwaleero amawulire agabadde gali muganda wange ku social media na wonna ng'omukyalo oli gwe nkubuuliddeko kati kijjidde mu kiseera nga Alien Skin abadde alina okusoomoozebwa kwayitamu, era nga kigambibwa okuba nti ne Land Road wali eri wabeera Makindi yandibanga yatunzeewo dda nga yakubyewo dda ebbeeyi. Abamu bajja lowooza nti omusajja ono amaanyi ge gakakkanamukko, naye ate ye Mpuuga ne banne balabira ddala nti ono asobola okubeera nga abazza ku mutendera oba ku mutindo muganda wange basobole okufuna obuwagizi okuva ddala eri abavubuka. Kati NUP kyo kibiina kibadde kyamanyikiddwa nti no audience gye bayina oba obuwagizi bwe balina obusinga obungi buli mu bavubuka. Kati bano ne bagamba owaaye newankubadde ffe tukuliriddemukko katufune ono anaasobola okubeera nga atugatteko. Naye ebyasembayo Alien Skin yali agenze awo mu kibuga yiganga okuyimba ku mikolo egimu baamukuba amayinja era tebyamutambulira bulungi. Yafuna obukosefu era n'addukira munda mu ggwanga erya Kenya okufuna obujjanjabi obusingakaawo. Mu mawulire amalala Christopher Damulya ono nno basobodde okubeera nga bamusuumuusa. Ono luli eri abadde ku ddaala erya Brigadier General, kati bwe twogerera ono Meja omujjufu. Jjukira wano mu ggwanga erya Uganda lanka nga bwe zigenda maaso okuba nga zitambula. Osobola otandikira ku second lieutenant, nodda ku lieutenant, nodda ku kapiteeni. Ejo nno ze junior officers abo ba junior officers. Kati tudda kuba senior officers mulimu kano, mulimu lieutenant ne major. Kati mu bagenero ne tubeeramu asookebwako ye Brigadier General, Major General. Kati ono baamufudde Major General, kitegeeza nti singa Katonda anaamusaasira ne bamwongerako eddala aba adda ku ddala lya Lieutenant General. Yes, kati nono awo avaawo aba afuuka Full General owa sita ennya okategedde bulungi nnyo. Naye sofa awo waakyali ensonga waakyazitambuliza, era emirimu gyasobodde okubeera ng'akola mingi nnyo era ajjukirwa nnyo ng'omu ku basajja abeewaayo okubeera nga baweereza eggwanga lyabwe.
ono nno olunaku olw'Emmande basobodde okubeera nga bamugamba era Major General Felix Kulaiji yasobodde okuba nga ategeeza n'alaga nti President Museveni ono yamukuzizza dda ali ku ddaala lya bwa genero era mu magye ekyamazima takyazannyibwako takyazannyibwako. Jjukira mu mwaka ogwa 2019 ono bagenda maaso n'okuba nga bamuwa mugalanga obuvunaanyizibwa bwaki bwe bagenda maaso okuba nga bamumuwa. Era ono obuvunaanyizibwa bamutwala butereevu mu poliisi omwaka ogwo ne yeegatta ku banne okuli Major General Jack Bakasumba ne Brigadier General amanyikiddwa nga Muganda Godfrey Goloba kosa ne Jesse Kamunanwire. Abantu batandika okubeera nga bakwasaganya bulungi nnyo. Yali akyali ku ddaala era koloneeri naye kati we twogerera ekyamazima omusajja akikwasaganya era mu kugenda mu poliisi ono ye yali amyuka akole ekitongole ekikessi ekimanyikiddwa nga CMY. Kati waneeno yatambuza emirimu gye bulungi nnyo nyini ddala era mu kitongole ekikeesi ekya poliisi ono n'agenda maaso okuba nga ayongera okukunga abavubuka basobole okubeera nga muganda wange bavaayo benyigire mu kukola emirimu egy'enjawulo n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kati bagambye akola obulungi asiimibwa katukuku bamukuzizza. Kale sofa ensonga bwe zityo zikyagenda maaso n'okubeera nga zitambula erudda eyo. Kati kaakati munnange olunaku olw'ejjo eggwanga erya Qatar wabaddewo obulumbaganyi obw'amaanyi ennyo ddala nga buviira ddala okuva eri eggwanga erya Iran ng'erumba Al Udeid Airbase ey'eggwanga erya Amerika esangibwa mu ggwanga erya Qatar. Bannayuganda bangi nnyo basattidde ne bagamba kino tetukirabanga bannange kino kiki ge yeena yezze waffe oba naye we twogera olunaku olwaleero kiraga nti nno okulwanagana kugenze maaso n'okubeera nga kuyimirizibwa wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Israel. Bano bagambe muse wansi ebyokulwanyisa ebyokwekuba tebirina mulamwa, ebyokwekuba tebivaamu kalungi nakomu okuleka okutandika okubeera nga mukkaanya mumalewo obutakkaanya bonna obukyagenderera maaso. Naye bagenza okubeera nga bayimiriza buli kimu ng'ekyamazima buli omu akoseddwa. Ekibuga Tel Aviv, Haifa, Jerusalem, Mwattu bye bikyasinza okubeera nga bikosebwa munda mu ggwanga erya Israel. Ate n'eno ekibuga Tehran, Qom n'ebirala bingi nnyo nkugambye byonna bikoseddwa bya nsusso lwe lutalo. Olutalo luba lutyo, olutalo terubaako nti ono ye muwanguzi oba oli mwenna mukosebwa mpaka oli wategeera nti ekyamazima ono ansinzeeko awo ne mulyoka mugamba nti ono amezze gundi. Naye mwenna enjuyi zonna oli akuba ekyamaanyi gwe n'omukuba ekyobunafu naye n'ekyobunafu ky'oba omukubye akiwuliramu. Embeera bwetyo bwetambula. Nze Ssegaba Murshid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.